Mwenna nsanyuse nnyo okubalabako. Nsiima omukyala Esther muwala wange nsanyuse nnyo okulaba neeyanziza nnyo olw'ekyo ky'okoledde mukwano gwo Joseph Mayanja abasinga gwe bamumanyi nga Chameleon. Omutima ogwo mulungi nnyo ogwagaliza ate era okwagaliza ne Joseph Mayanja Chameleon naye bw'atyo bw'ali ayagaliza nnyo buli omu amwagaliza era bantu bangi nnyo bayise mu mikono gye era bakyayitamu. Neebaza mwenna abeerekereza bye mubadde mulina okukola ne mujja wano. History yenna owa Joseph Chameleon bamubabuulidde. Nange nali nkyali muwala mutoototo nga nkyayambala obugoye obumpimpi bwe namuzaalira. Kakati zaali ssaawa nga emu ey'ekiro ne bantwala mu ddwaliro okuzaala. Ebiseera ebyo ffe tetwamanyanga nti wogenda kuzaala mwana muwala oba mulenzi. Tewaliwo zi scan, just nga ozaala buzozi ne bakubulira baby boy baby girl. Naye na bwe natuukayo nazaala mangu, zaali ssaawa nga 2 ne musindika omwana n'agweri ne bangamba baby boy. Baby boy oyo yavadda nga ali oba ki sinnamanyi bwe nnyinza kiyita kubanga bwe yagwa ku ttaka ng'alinga ow'emyezi 2 n'atunula bw'ati n'amagamaga kati baizeni nali nkola nange mangi. Kakati omwana nga atunula alinga owe akulidde mu lubuto ng'omwana atambuza bw'ati omuntu atambuza atunula waggulu yekyusa naye ate nze nga sina na ssanyu lyonna kubanga yali baby boy. Nali njagala baby girl naye Mukama yampa baby boy. Sina kye nnejjusa kuba byemufunyeemu bingi nnyo Mukama yamanyi. Bayibuli egamba Yesu byonna gw'obimanyi era tawakanyizibwa, yakuwa ekintu olw'ensonga eno n'eri. Era Mukama nnyongera okumwebaza olw'ekirabo kye yampa kya baby boy Joseph Chameleon Mayanja. Sijja kwogera bingi nnyo sijja kuba tebisobola kuggwaayo kati banneebyo nyongera okwebaza my daughter Esther gwe gusoose okukulaba munnange nali sikulabangako naye nga nkuwulira ngaakwogerako mukwano gwange Esther otulaze omutima mulungi nnyo, omutima ogw'ensi yonna gweyagala n'oteyagaliza wekka n'oyagaliza n'abalala n'otukuŋŋanja wano ku bbeeyi yo ku ssente zo ku mukwano gwo ffenna ne tujja wano ne tweyagalirako wano. Tweyanziza nnyo Mukama akuddizeewo akuwa ebingi by'osinga okwagala. Ne Jose baby boy Mayanja Mukama akwongera obuwangaazi. Nkukulisa ebizibu byonna by'oyiseemu ebigambo bingi mitawaana mingi naye Katonda akyatwagala tuli wamu naye. Bagezaako tukuba enkokola Mukama abazze ebbali ffe n'atuyisaawo kuba tetulina musango. Ensi bwetyo bwetambula olina okuba omusajja omugumu okumire buli ekijja gy'oli. Si buli omu nti alina kwagala, no, genda n'abakwagala. Ebyo bannange sina nnyo kyennyinza kwogera. Bannange mwenna abayimbi badde neerabidde. Palaaso Mami's boy Palaaso kati yaliwo ye Mami's boy temukimanyi oli gusajja mukulu. Mwenna abayimbi sisobola kubamalayo Michael Melody nsanyusa nnyo okulaba Mayinja aliwo nsanyuse nnyo Mayinja okukulaba ng'oli wano. Tuludde bibadde biwanvu naye obigumidde nkulabye olubuto kweruli. Message papa kwebale kwagala batuubo ne bakulubo mbirengera binatewali kisimanyi nabano bonna abamawulire bonna mbeera mbalaba byemukola byonna mbiraba buli ayogera kyayogera mba mulaba olwono wamu oligwevu okusaba eri mugana nakulabye neekanga nnyo nze mba mbalaba kubanga yeindasitiri mwendi nina okufolowinga ebintu mwendi nnyo ate ndi modern
Kenzo sayusa okulabako mwebalaganaga mwenani omulala obwennengera David Lutalo alwadde sayusa okulabako mukwano mwebala omukwano ogwo bituusi balaba ntusasira yatudde wannamulengeddeko alwa oh my daughter nsanyusa okulabako munange nabalaba solidarity eyo njagala obumu kyekirungi okwawukana si kirungi ate abayimbi mwenna kibi nnyo 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 okwawukana ate mwenna nze ndi maama wange obugalo bwa David Lutalo ne mami ne Palaso. Okay. Mami abagase wadde ekyo kyaggwa mulekerawo ove mumawulire mweswaza mubadde mukwano kali kasikire babawaayiriza era babawaayira abaana abo balungi Palaso tavaamu kigambo ne Lutalo nakikunya nange Lutalo is a good boy amusabye akafuba akalala musajja mulungi naye banange yono muganda wa yeyo muganda ate namwe abamawulire mulekera okusunasunanga abantu obugambo obugenda okutabula abamawulire mutabula nnyo ne musuba Kaisi Kaisi tatabula oyokumayanja tayinza kutabula naye abamawulire mususa omuntu ne mumusimasima munoonya okutabula abantu bange mawulire mbagala nnyo mutuyimirizaawo nnyo naffe tubayimirizaawo nnyo naye nga obumu kyekikulu okwagaliza kikulu kati omukyalo oli Esther abawadde ekyokulabirako kiki ennyo naye tukuŋŋanyiza wano tulidde tweyagala tunywa tugaziwanga bwe twagala naye ne Chameleon bwali Chameleon ayagaliza nnyo nnyo taleka muntu mabega era akutte ku bantu bangi etera akyabakwatako bano ebyo ebyange ebyo mwebale nnyo mwebale okumpuliriza komyawo batebisobola era kuggwayo Kampani pedadi owaffe Tendo yoyo nno Tendo oye Muzeyi Mayanja senior atambulira abafamire Syria kyamukisa mubi asanze mami yakavaako mukazi alowe kati nera nedadi tuyinza omwayakanire tukikubira oba tumwaka by the way dadi totuwulira ddala onotusonyiwa munsonyiwe okukeerewamu kibadde tekyebeereka mbadde n'emikolo bingi nnyo ku kyaki yange tubadde ne Easter Carols nga nina okubeerawo kuba mbadde muntu wansonga mu kintu ekyo ensonga lwaki ntuuse buyisi nga sinabaaniriza abantu bemulabye enzija nabaabo be baganda bange batabani bange mikwano gyange abakatuliki betubeera nabo ku kyalo abankuuma betusaba nabo era mbagambye batabani mujje munninnyire mu musaayi ennaku zino omanye ebintu si byangu oyinza okusanga ne bakwabula naye kati abo babakoze nga babodegaadi tebakkiriza muntu yenna kukwata kuki ku muzeeyi waabwe kakati ekyo nga nkimaze njagala okusiima abantu bonna abali wano mikwano gyaffe mikwano gy'abaana bange abazze okumubeererawo ku birthday ye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okutwagala kaakati sibanyi abantu bonna mu biti byammwe kuba kyejjenzi gye simanyani aliwo simanyani simanyani mwenambaniriza mu biti byammwe nga mbasaamu ekitiibwa ekibasaanidde buli omu okuyozaayoza
mutabani wange mugumuyita Chameleon ze muyita Joseph Mayanja muyita Joseph Mukama yebale kusobozesa kutuka ku lunaku luno lwazaalibwa nija kuwayo singi 10 oba 2 singa osobola okumbuulira essaawa mmeka ze baakuzaala ako kalundi okyewangulire kubanga ekintu ekyo walibadde okibuuziza maama n'ogani naye maama ku nsi ndajjako essaawa mmeka Mama yakyogedde yabiseeko ebigezo amugambye okay kakati mpozi bulaba Joseph oyo nze mujjukirako kimu omusajja oyo mu nzaalibwa ye teyali ya bulijjo. Joseph olwamuzaala bw'ati omwana kimutwala endakiika eziwerako nga tannatunula naye Joseph yatunula neŋŋamba ndowooza ono ayinza okuba omununuzi wa famire naye era asobodde okugira ki okikola. Kati kyeneebaliza Joseph nze I made Joseph mukifuna nze namukola kyagira ki kyali ate Joseph akoze famire kyeri mukikubira engalo mukitegedde nze namukola kyali ate yakoze famire kyegira ki Joseph, I salute you, nkikwebaliza. Kakati lunaku si lwakwogera lwakugira ki? Lwakujaguza. Lwakulya sanze tumaze bintu lwakulya bintu nakweyagala na kunywamu. Kakati bannange kanvu waggulu nga mbagaliza ekiro ekirungi Mukama yabaleese abatambuze bulungi muddeyo birembe ng'omukolo gukomekerezeddwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala.